Simbi Alien Skin oba Patrick Mulwana nga yakava mukomera obanga yakafuluma okuteebwa olunaku lwa Saturday we yali akwatiddwa emisana wali ewankulukuku n'atwalibwa uyo kipayopayo paka Nateete wayisa akaseera kabadde katono nnyo nnyini ddala n'abako interview gye yakoze n'ab'omukutu ogwa Sanyuka TV era nga mwana mwala amanyiddwa nga Helen's mentor gw'olaba ku screen ye yabadde amu interviewinga. Mwana mulenzi Patrick Mulwana oba Alien Skin oyinza okukiyita nti oba lyabadde ssanyu oba kyabadde kiki kyonna ye yasinga okubanga akimanya n'okukinnyonnyola yavuddeyo ku interview eno n'alumbagana abasoga ate era mukadde ke kamu n'obukulembeze bwa Busoga nga Kingdom nabo nabutwaliramu mu bigambo bye yayogedde. Bangi abalabye ebigambo bino beebuunyiza kiki ekyabadde kibagudde mwana mulenzi ono okubeera nga alumbagana obwakyabazinga n'okubeera nga ayogera ebigambo eby'ensimattu oba olyawo. Oluvannyuma bangi obwanga ne batandika okuba nga babwolekeza n'okutunuulira Sanyuka TV olw'ensonga TV program eno teyabadde live wabula TV netandika n'okuba nga esalaasalamu bu video nebusaasanya ku mikutu emigattabantu. Kati nno oluvannyuma lwa pressure ey'amaanyi era nga abantu okuva mu Busoga babadde bakyewuunya ne ssekwewuunya yenna TV eno eyasanyuka okubeera nti ye yatadde ebintu ebifaananako bwe bityo ebyokwawula yawula ku mpewo. Sanyuka TV kyaddaaki evunnamye era neevaayo ne yeetonda ne ssekwetonda yenna era negamba nti esensebuse teyagenderedde kubanga eteekako bigambo bikyafu bwe bityo ebyayogeddwa mwana mulenzi Alien Skin bwe yabadde atyoboola Busoga wamu n'obwakyabazinga. Ebbankaluwa gy'olaba ku screen yeri official eyavudde ku mukutu guno ogwa Sanyuka TV. Bagamba nti Sanyuka TV acknowledges that comments made by artist Alien Skin during a field interview on our platform caused hurt and offended people of Busoga and the Kingdom. We apologize. These comments do not reflect our values as a media house. Di Sanyuka TV ekimanyi bulungi oba ekitegedde nti ebigambo ebyayogeddwa Alien Skin mu interview eyateereddwa ku TV byakoseza nnyo era n'okuluma abantu ba Busoga wamu n'obwakyabazinga. Bagamba nti beetonze ne ssekwetonda yenna era bagamba nti ebigambo bino Alien Skin bye yayogedde yabyogedde ye nga omuntu wabula so si Sanyuka TV nga yo eyamukozeeko interview. As a platform that has proudly maintained a long-standing relationship with the Busoga Kingdom and its people, we reaffirm our commitment to covering all communities with the professionalism, dignity, and respect that responsible journalism demands. Wano nno bagambye nti nga bo omukutu benyumiriza mu kubeera nga babadde n'enkolagana ennungi ennyo n'obwakyabazinga bwa Busoga ebbanga lyonna wamu n'abantu baayo era bagamba bakugenda maaso n'okubanga bakolera ddala ebyo ebikwataganya obulungi ne Busoga ate era nga babikola mu ngeri eri professional. Wabula wenkebeddeko emikutu gya Alien Skin oluvannyuma lw'okuba nti Sanyuka TV yamukyazizza yo yeetonze ku bigambo bye yayogedde ne gye buli eno Alien Skin akyafuuse kyesirikidde talina kigambo na kimu kye yaayatudde nti oba owaayi oba ogambe nti yeetonda nedda. Ekifaananyi kyolaba ku screen kya mukyala Zella Naalongo. Zella mumujjukira bulungi. Bangi buli we boogera ku linnya lya Zella omuntu ajja ku mimwa gyabwe abeera Bigayi. Ono yaliko omuninkini wa Bigayi emabega eri gye buvuddeko wabula nga tebakyali. Okimanyi bulungi nnyo nti omukyalo ono awangalira mu ggwanga lya Donald Trump gy'alinga president tegeeza erya America. Wabula wentuukidde ku mpewo okubeera nga mbaweereza wabadde wakayita essaawa emu yokka omukyalo ono kyajja apostinga obubaka obadde bugamba nti I have been arrested by ICE, pray for me, they may deport me. Obubaka buno buba bubi nnyo. Singa oba olina omuntu ng'ali mu America n'akuwandiikira obubaka bwe buti. Zella obubaka buno abutadde ku mukutu gwe ogwa Facebook era abadde agamba nti bannange aba ICE bankutte munsabire olw'ensonga abasajja basobola okunziza e Uganda.
ice kitongole kiringa bw'oyinza okulaba Wembule. Basajja abo bakambwe nnyo ate naddala ku bantu abagwira mu America. Tebalina muzannyo. Sedonzera wawandikidde obubaka nga abasajja bamusazeeko era nga bamukutte. Awo nno we tuvaawo. Olunaku olwaleero Gloria Bugi yapositiza ebifaananyi bino. Wabula wakati mu kupositinga ebifaananyi bino, there is an acknowledgement that she is still single. Though the question is she ready to mingle? Amwana Gloria Bugi ali single. Kati netuuze kati abasajja mu Kampala gwe n'olaba Gloria Bugi ng'ali single. N'obeera nga tosobola kunoonya nnamba ye. Kumugambayo kagamba. Kale awo tuveewo. By the way, ensangi zino obadde okimanyi nti Bad Black fact yawandise n'agamba nti crafted for comfort, guided by values. Bad Black ennaku zino omubiri yagwongeramu ebirungo omulibiri. By the way, ne Gloria Bugi gyevuddeko yagamba yagenda n'akola BBL. BBL ababimanyi mu bitegedde. Kati nno ne Bad Black omubiri yagwongeddemukko ekirungo n'akyukamukko. Era ennaku zino obufaananyi kati abufulumiza kumukumu. Wabula bw'obwetegereza mukwano gwange. Era obeera ogamba bugambe kati Bad Black lwaki wayanguwa okufumbirwa? Why did you marry as possible? And why are you in so much love with your mninkini? But these days naye obifaananyi abifulumiza kumukumu olw'ensonga kati naye kennyini yeewulira muli. Yagambye nti crafted for comfort. Eyo nno tuveeyo. Omuyimbi amanyiddwa nga Alpha Bagonza, mwana mulenzi gwenza okuba ng'oyita APAS Uganda. Ateekateeka kutwongerayo kivvulu. In fact yawandise n'agamba nti I think I should give you another concert. Agamba nti ndowooza bannange nandibadde mbawaayoko ekivvulu. Mulowooza ekivvulu ekyo kiyinza okubayisa obwisi ngamba nkibawadde. Kati gwosobola okuteeka mu comment n'otubulira APAS aleeta ekivvulu oba nedda. Kale omwana omuwala ono nno gwolaba ku screen namusanze ku mukutu ogwo ogwa TikTok. Mwana muwala yakoze birthday party. Neetabeerayo yadde omuntu n'omu eyazze ku birthday party ye. Ate n'abantu ababiri abagezezzaako okugenda ku birthday party ye oluvannyuma olw'okubakubira nti amasimu ag'okumukumu ng'akaaba, nabo olwatuuse ku venue bwe papa n'atandikirawo okulagirawo action. N'atandika okweyombyayombya. Mbu nabo ne bagenda. Bami mukazi wattu yagambye nti ye she is an introvert. An introvert be bano abantu ebika by'abantu abaagala ennyo okubeera bokka nga babeera nnyo mu mayumba nga tebafuluma. Era yawandise n'agamba as an introvert I finally accept we can never fit in the extrovert world. I don't think I'm gonna heal from this. It was the worst experience sitting by myself looking lost with my cake, a bouquet of roses with no one around, not even my best friend that I planned with. The world is a cruel place. Mwana ono ng'agamba nti ye nga introvert yakkiriza nti tasobola kubeera mu nsi eno yakufulumafuluma va mu nju genda out n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. N'agamba nti wekuba kuwona tagenda kuwona. Agamba nti experience gye yafunye ye ekyasinze okubeera embi olw'ensonga yatudde yekka we yabadde ategese akabaga ng'aliwo ne keeke ye n'ebimuli nga tewali muntu n'omu aliwo. In fact mwana muwala ono agamba ekikyasinze okubeera eky'obulumi ennyo ekyokubeera nti ne best friend we yennyini teyazze. Wabula mwana muwala ono wokebera omukutu gwe ayinako follower omu ate nga abamufollowinga bali abantu 5,000. Kale waliwo ogwana ogwamugambye why are you following one person, let's start there. Nti kati fine abantu tebazze ku pate yo nekijja kitya nti TikTok yo sebo gwofollowingayo omuntu omu yekka. Then waliwo amanyiddwa nga Unique Bags namugamba check yourself dear because at least one person should have come. Namugamba nti mukwano nno weekeberemu. Afadhali wandizeeyo kale omuntu omu kale najja ku pate yo kati pate yiyo wagibaddeko ogiriko wekka wemagaza ne keeki n'ebimuli.
kati oba mukazi wattu keeki yagitaddewa y'ebimuli yabijjeewa. That's also another question. Kale awo nga tuvuddewo akatambiko olaba ke kasuku kukuwaza banga sema nengene mwana omulenzi amanyiddwa nga ambassador publicity Nateeti yaweereddwa piki empyaka tukutuku okuva ew'omukulu minisita kati Ssaabavulu Balamu namugamba nti genda eyo nkuwadde nnyana genda weeyiye naawe okamemukko. Ya nebaliza ku musajja munkwateko mu ngalo. Honorable Balamu sebo tweyanza nnyo tweyanzege. Buno bubaka bugenda eri mmwe n'abakozesa abaana bano. Omwana wabasazeewo okwagira President Museveni obanga asazeewo okwagira Muhoozi gwe tomuggyako omulimo gwakola nti kubanga tawagira kyowagira. Ate byawagira bimuwaaki bimuteera emmere ku sowaani. Bano bavubuka n'abasajja abakulu nga publicity general manager wa National Overseer general manager wa Uganda International Fair mu ggwanga sebo. Sitegedde ekitiibwa kyo kiri ki? Ekitiibwa nze sebo akulira abagulikarisha mu ggwanga. Byonna mu ggwanga sebo. So Franka tumwebaza alina kuripotinga wo. Bulungi nnyo. Abonna naawe n'omukulembeze akimanyi era bwe nali ntandika statement nga njogera n'omukulembeze w'eggwanga nayogera oluzungu nakkiriza nti watandika otya soko mbulire. Namugamba Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni, how are you today? Mami, how are you? My name is the publicist Nateeti because of people because I have the circles beginning people now and I hope Nateeti I can't conduct space. Na mwenya. N'agamba ki? Yati accent tayulanga nako. Kale mukama abakuume kangeneda b'abantu. Otegedde. Kale awo nga tuvuddewo by the way mubadde mukimanyi nti Kamiliyoni oyo yali asayininzeeko Ssaalongo Siraje okubeera maneja we. Ssaalongo Siraje yoli bakube Ssaalongo gayo yategekako ekivvulu erugogaawo ekivvulu ekyo ekyabakube Ssaalongo. Obadde okimanyi nti we tuddako if we date back ne tutandula ebigere ne tubizaako emabega eri Ssaalongo Siraje oyo omusajja yayagala Nnyendongo n'atuuka n'okubanga asayiningibwanga maneja wa Kamiliyoni. Olwo waliwo abagamba nti ka vidiyo kano we kaggwa obwa maneja bwa Ssaalongo Siraje awe bwakoma. Baana mo temuwaayiriza buwaayiriza. Manager Ssaalongo Siraje akwasaganya business bookings za Kamiliyoni ne promotions segera so mimi nga munene nganze n'obeera ku ne management abatambuza emirimu emirungi ennyo so Ssaalongo nyawo kwasaganya emirimu tuve mu America nga butube kiri tulyatuko tugenda okutuuka mu legend nga promotions zikoze nga bookings zikoze ebisanyufu nnyo okukola ne Ssaalongo ono manyi buno obulembe gwa Dawudi ejja kutunira size oleme kutegeera kyetutegeeza naye kyekyakubya Goliath musajja akasobola kulima emitala wamugga kwagaliza emikisa muganda wange agala kwekuumire blessings. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubira bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.